kibi nnyo nti tuli mu Uganda yaffe eno limu bulyake mayi bweyogera ku nguzi toyogera ku nguzi just mu kitongole kya gavumenti yokka gy'olaga naye obulyake ne ku leve eno kyomuntu asobola okujja n'alimbalimba kooti n'abuzaabuza kooti n'akusiiga ekifaananyi ekirala kituufu bampaabira nga balina ebibuuzo oba nasoma oba saasoma leero olunaku luno ndulindiridde kati emyaka ndowooza giweze 8 nga ndulinda naye nga terituuka mukama annyambire bituuka nensobola okulaga kooti ebiwandiiko byange ebyobuyigirize okuviira ddala ku senior 4 gye natuula Light College Katikamu ebya senior 6 mbiraze gye natuula Greenville High School gye nasomera ku Town Academy we natuulira ne degree yange ya University y'e Makerere mbadde nyinza baginsabe naye ekyo si kyekimu ku biwandiiko byebaagala ng'ogenda kwewandiisa ng'oyagala kwesimbawo mu byobufuzi n'olwekyo olunaku luno ndulinze kubanga omuntu akusiiga ensi neekutunuulira nti tewasoma naye ng'ate omukadde we yakira n'akusomesa so kibadde kinnumidde ebbanga ddene kubanga buli muntu akulaba bubwe n'olwekyo mukama yeebala olunaku lutuuse nsobodde okulaga kooti ebiwandiiko byange mubadde mubiraba bulungi neyampaabidde mumulabye bamubuuza leete Nantaba omulala nanyini biwandiiko byange tasobodde muleeta naye Katonda w'amazima amala n'agajjayo era nsuubira nti omulamuzi agenda kusala musala ey'amazima wakibadde banneetaaza bagenze mu UNEB ne baagala okuteekayo ssente mpitirivu nnyo nga basaba basazeemu ebiwandiiko byange naye UNEB Executive Secretary n'agaana bagenze ku ssomero lyange ne bagulirira aba headmasters Light College bagenze ne bagulirira Mr. Geserwa awandika ebbaluwa negaane nti saasomerayo bagenze ku Greenville ne basaba Mr. Semugerere yali headmaster wange naye awandika ebbaluwa negaane nti sibeerangako student we naye ekirungi bonna aba headmaster abo bawandiise eri kooti era affidavit zaabwe zibaddeko ku record nga bategeeza nti Nantaba yali muyizi waabwe era nga baaganye enguzi naye olwokuba kooti teyabayise kuba cross examininga simanyi lwaki tebabayise naye bonna obujulizi bubaddeko ku fayiro so bamafiya bakoze buli ekyetaagisa okulaba nga banyonoona bandisorganizinga banzija n'ebyobufuzi kubanga obuyinza bwe nnina mbukozesa okulwanyisa ebikolwa byabwe era nkyabalwanyisa naddala waffe Kayunga so bayagala okulaba nga nva mu byobufuzi basobole okufuna engeri gye batwala gye bawamba gye banyakula ekintu ky'omunaku nga teri abagambako but I stand for the truth and I always do so mukama mulungi olunaku noluze amazima gavaayo